enkunganiro z'abantu abo abalwadde covid ate batuuka eyo omu neyegomba munne kakati ate covid n'afuuka mu siriimu kakati bwe kiba kisoboka babateereyo oba obupiira bwe ndowooza kubanga ate abantu baba babuulira covid ate baleese mu kampu ate nga beeyagala kale nakyo kireeseewo obuzibu. Nafunye amawulire ago okuva ku ali concerned n'agamba nkyogereko ti abasawo bwe mba mujjanjaba aba covid abo abali mu campus ennene ng'abali mu bisaawe by'e Namboole n'ebitundu ebirala gye mwabateeka ate mubabuulire nti siriimu gyali oli alala munna alina covid n'aga ti ffenna tulina covid ne beetunuulira ogusooka n'ogwokubiri kubanga babawaayo akadde endoza ne baba nga bajja bawona. Kaakati ate ne muvaamu omukwano mujja kuvaamu siriimu n'abaana abateetaagisa ng'ate balopa ku poliisi nti ono yanjagalira mu covid twali mbalwadde mu covid ati kakati mulimu abakazi b'abantu mulimu ne babba b'abantu mulimu n'abali awo ku lwabwe. Kakati abasawo ate mwongeremu ate muteekeyo n'ebipande nga kigamba covid is deadly ate nekya siriimu bitambule ebipande bibiri naddala mu campus ezo otherwise tuyinza okuvaamu ate covid aids nolaba obuugi. Kale mu mbeera eyo ekyo mukitegedde bulungi abalina obuvunaanyizibwa mubeere ng'ate ebintu byonna omuntu mugayo nteekako masiki ate n'ebirala bimubuulire embeera esobola okubabeera ng'etambula bulungi. Tujja kufuna kye tutalabanga nako ate Katonda anyiigire ddala aleete covid aids olabe obuzibu awo obuugi mu bbaala. Kale embeera bwetyo bwezukazuka osobola okubeera ng'otambuza buli kintu mpola mpola. Nyongera kutegeeza abeetaba mu byobufuzi ensonga nyingi ezigenda mu maaso mu byobufuzi ono agamba ono n'ono agamba ono. Pulezidenti Museveni yabaddeko wali Empigi ng'asinkanye Mpigi Butambala ebigambo ne bijja bingi nnyo ebimu nakkiriziganyiza ebimu ne mbiwakanyaamu ku bakulembeze abaaloopye buba bukyayi ng'ate ffe bano ku Bukedde TV ne Netherlands Institute of Multiparty Democracy tugamba ebigambo byonna eby'obukyayi oba ensonga zonna eziyinza okuvaako eby'obukyayi ziyinza okuleeta obulabe obuzibu wadde abaaloopye nti babakuba bakola kye babasongamu. Pulezidenti n'abagamba muleetenga obujulizi tetujja genda kulumika bantu nti gundi bagamba wasonze munno. Kale abakulembeze badde baloopera pulezidenti nze ne ngamba bwe nti bwemba musinkanye pulezidenti ebimu mumubuulire ku mazima. Pulezidenti ebipande waliwo gye batayuza bipande ebyo naye nga ababiteekayo tebabiteekanga nayo nga tebabiyuza tebiwali abiyuza era weebiri bulungi naye nga ababiteekayo nabo tebabiteekanga nayo ekitegedde nga tebabiteekanga nayo naye nga balina kwekwasa nti babiyuza buyuza naye nga tebabiteekayo. Kale nakyo kitegere mba muloopa abamu osobola okuwanika omukono ga pulezidenti oyo omukulembeze waffe alimbyemu katono ekyalimbye abamu nga tebakola mirimu gyabwe awantu awamu nga kati ate balimba bulimbi. Nolwekyo mugende nga musinkanye pulezidenti muleme ate okumulimba kuba mumulimba oluusi statement naye zajja nazo zirinza okubeera nga ate ffe abantu ababulijjo tuwulira nga kiri ku ground kirala tegadamwe mulimba ekirala kati ne bitakwataganira awo wakati. Nolwekyo embeera ebeere nga bwetyo naye nga twongera okubategeeza nti mwenna abeesimbyewo buli muntu alabe nti obulamu bwe buteeka okubeerawo ng'okulonda kuwedde mu wiikisi nga bbiri ate n'ensi erina okusigala ng'egenda mu maaso. Tulina okukuuma emirembe tulabe nti obulamu busigalawo ate n'abantu baffe basigale nga bajja generation ku generation. Nekyo totta munno tokuba munno teweekalakaasa biteetaagisa era yita mu mateeka gonna ageetaagisa okulonda kusobola okubeera kwa mirembe. Twetaaga mirembe twetaaga obulamu bwe buli. Ebyo byonna byonna tubikutuusaako no Kwekere TV nduga nti tubeere mu mirembe embeera etambule bulungi ne bannaffe aba Netherlands Institute of Multiparty Democracy embeera etambule bulungi. Nolwekyo zukazuka osobola okubeera ng'otambuza ensonga zonna bintu bigenda mu maaso mpola mpola nnaku nkulu ffenna ze tulowooza era ze tulimu naye nga zijjiramu ebintu bingi. Abamu mulowooza kati naalyaki abamu bagamba nti ate kati naabeerawo ntya abalala emmere otidde abalala batidde emirundi ebiri atidde kati omwaka ogenda kutandika nga mulimu okulonda ntidde wayinza okubaawo embeera kakati emmere anoonya ennaku enkulu anoonya nenemuwangaaza wali alawo kati mu covid emintu tegyatambula bulungi era ebintu si birungi. Ate abalala baganza bakazi b'abannaabwe mu mbeera eyo mu mbeera bagyeyambisizza okutwala waliwo era oli yandoopedde nanga munnange omusajja yeesibye ku mukazi wange n'abaana ayagala batwala yeesibye ku mukazi agamba n'abaana abatwalirako mu Christmas naga nti yigwe vaayo n'abaana bonna ajja nabo yoli kyamuyitiriddeko yadde amanyi nti bya mukazi yokka namuga nti oba onoba n'abaana jangu nabo nze sirina tabbu kakati oli jjukira emirimu gyaggwawo
kakati ate omusajja bw'ayagadde okuganza omukazi ate n'abaana omukazi atiisa okubatwala kati kakati munnange batugambireko abo nga nti mugambyeko ndoozi awulidde naye agati oba takyasobola kukulabirira n'abaana bonna baleete koli atwala advantage y'abaana nti tebasoma kuba talina fees agenda kusasula naye abaana bo n'obatwala ssebo okusoma ne kutandika ate n'obaddiza omusajja wandi batutte nga n'okuweerera ojja baweerera naye lwakuba tewali kuweerera kakati agamba baleete n'abaana byonna mbeere nga mbitegeera nolwekyo kuba ku ssimu ndowooza ekyo nakyo tukiteeseeko musajja mukulu yasowagana ne mukazi we mukazi nakkiriza agende mu bitu bya covid bino naye kakati omusajja ate obujozi oli agala bazza ndoozi abaana batwale bali krisimansi ewuli omusajja asobola bw'ogamba otya alo gwani ali ku ssimu gamba nti halo ndooza bujjo kiwulira alo yes kyetuteesaako kiri nti musajja mukulu bulungi wasituka oliridda wa osinzidde waawo kakuba katuusaawo kakati ensonga eriwo mu ddiiro gyenjagala oyambe ku muntu ono mukazi basobagana nebba onamutwala aleka ayagala mutwala badde amuga naye kati n'abaana ayagala batwala ndoza abatwala mu bya krisimansi n'omusajja agala nedda bannaye omusajja mutugambireko naye ye awulira omusajja awulira kwali ku tivi naye mugambe ati mama yagenda kati abaana bagamba mama dafu mbe Christmas onagati oba abaana bakuze ne balite tulye nabo wano oli awulira nti bamujoze kisusi kale bakiranga by'omwami baabawo banange tebikoba kyabujozi nnyo kikola kyabujozi ddolo kiwulira nekiba abaajozi mbewulira bwoba ovuddewo abaana bono oyagala bajje bali ku krisimansi oli atidde alowooza nti amubbidde omukazi n'abaana ababbi abaana bagenda girya wa taata omukadde badde wa taata omukadde taata waddala maama yagenda kutetenkanya mbeera walala kakati oli asinzirira abayisa wali ku musalaamu akumatullah embe kale gwani uno enkubeze obiwulidde abasajja be bakola bannaabo naye nga bibeerawo obiwulira naawe n'abasajja babuulirire muno bwolaba nga ali mu mbeera naawe toteekawo mbeera ku kutwala butwazi naffe tebawulira byogere bakazi bawulira nedda bawulira oluusi naawe engeri gy'osabamu ekintu mulimu omuntu afuuka omwavu ate n'afuusa n'entondo n'afuuka ekizibu mu bwavu we buli ye mwavu okitegeera n'asooka agatako obusungu n'asooka agatako entondo kati nga tolina gw'omuyamba era ogenda okulaba gamba anze mundeke oli musajja akuvuma naye oba tolina kyokoze kati nga tolina bw'omuyamba kizito ebyokuteesa tebikyalo halo wangi halo babi tolira na tv halo kasita oyitamu tolira na tv yo banange halo ani ono gwani sebo sinziddewa ensonga ozuwulidde teesa ku nsonga omusajja mujozi
ajoze ekyate ati omuntu atawatalina busobozi ate bamukolera ki bwanga sigo obuvunanyizibwa kati oli yonse bamuvunaane kuba na ssente atalina busobozi abaana basigale nga tebena kyakulya ebyokulya gye ebiri mu nju omukazi gwalina amwagala kati bwemuvunaana kuba na bintu agala muyambira ku baana kubanga era ndamuwulira nga ali ku busimu halo bannaye kale bannange Susan ayagala nnyo ennyama abakazi bamanyi ku baana baabwe Susan ayagala nnyo ennyama aye terina maama atula n'alya nnyama newooma ng'otategedde mwana kyalya kati nomuna ebintu by'ensawo bikusoberera kizito kati tetalina musango gwazizza kati ate aba waguliyo guli eri nedda kizitowulira olunaku olumu terutta just bagita ki buba yeritawanya omuntu anti kakati awo kawuka wali obuzibu kizito kitwerabira nti omwana si baba wekka kati oli ali eri naye maama era naye gumuluma naawe oli taata gukuluma mu bwavu bwo owulira ng'ate eri nga nasaladde eddiiro golaba kijja mbwajenzi enfumbeera etali ssente very eri ssente tekisoboka mulimu emuntu yasobola okugumira nti mukama nsaba krismas eggwe abaana bange babazeeka kyokka n'oguma ate olaba kizito ebyekutya n'okukola ennyo n'ogamba kankole ennyo bannaye omusajja njoze abantu abamu oba batayita mu bintu ebyo tebakola banafu berayo bana balikiwa tosalawo kugenda berayo ate kyotegeza wemba nasala eddiiro mbolo nsizinze okuba maama w'abaana omusajja aweereze ssente tajja ziweerezanga eno waliyo omusajja kati yetaba musajja abiveeko omusajja abeera n'abaana toganya bwe bajja twala ku poliisi osibe ente teri maama awomerwa mmere ng'amanyi nti ali ku kifi kya nkoko ng'eri waliyo butula bwe bajja afumbagireti noli aliye ate oli mugagga yepanka ate omugagga anti olina okumanya level kizito twali tekuba kumanyira nze nyina ssente mba ate osala eddiiro oli kabone buli atalina ayiga okukola giteeke mu bidiisha ogireeti giwowa boda agireeti afugere mu mbeera y'obudde wadinayo bwavu kibi omulungi tukwaniriza nateera eno embeera y'obudde okuva mu yinima nze Annette Nakimbugwe ekiseera gye tulimu kya mukalwe wadde nga enkuba etonnya mu bitundu ebimu mu ggwanga era nga weziweredde essaawa 3 ez'amakya ga leero ng'ebitundu ebimu omuli Kampala nga yo yafudde embye Entebbe Tororo Kasese awamu n'Elira nga by'ebitundu ebyafunyeyo ku nkuba olwayo ku kifaananyi eky'ebyembeera y'obudde tulaba nga empewo zimuva bukiikakkono kusemazinga Africa zinafuye ekiviiriddeko omukubo gw'enkuba okuseseetuka nga gweyongera mu masekkati agasemazinga omuli ekitundu kyaffe era ng'ekyo kye kyaviiriddeko ebyo ebitundu ebiri mu bukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe okuba tibyafunyeyo ku nkuba awamu n'embeera y'obudde ey'omusana ogwaka nga bwe guzikirazikiramu mu biseera ebyenkya ku makya tusuubira enkuba okutonya mu bitundu ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale so nga ate yo e Kampala musuubirwa okubeeramu n'okuwatuka okw'eggulu ate nga mu bitundu ebirala ebiri mu bukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe omusana gusuubirwa okwaka nga bwe gukubaakubamu olw'ebitundu by'eggwanga ebisigadde byo omusana gusuubirwa okwememula mu biseera eby'olweggulo tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubaakuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga so nga ate ebimu omuli Mbale n'ebyo ebiri mu bugwanjuba obw'eggwanga lyaffe tusuubira enkuba okutonya ng'era mwetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu e Masindi n'Embarara ebbugumu ly'empewo erya waggulu tulisuubira okutuuka ku centigrades 26 mu bitundu ebimu nga Kampala okutuukira ddala Embarara byo ate ebimu ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale tusuubira temperature okutuuka ku centigrades 28 olw'ebitundu ebiri mu bukiikakkono obw'eggwanga lyaffe temperature esuubira okutuuka wakati wa Celsius 3 okutuukira ddala ku 32 eri mu Karamoja ate yo e Kabale temperature tugisuubira okutuuka ku centigrades 23 okweyongerako mu bibuga ebimu eby'emitala w'amayanja omuli Dubai, Beijing wasuubirwayo omusana okwememula ne temperature okutuukira ddala ku centigrades 26 eyo mu Dubai ate yo Nairobi ne New York yo obudde busuubirwa okubeeramu omusana ogwaka nga bwe gukubaakubamu ne temperature okutuuka ku centigrades 27 e Nairobi. London enkuba esuubirwa okutonya ne temperature okutuuka ku centigrades 12. Webale kubeera naffe akaseera
kano tulindira ate enkya akadde ke kamu. Nze Annette Nakimbugwe, weeraba. Ancha waliwo ateesezza omutegedde agambye nti babeere ku Zoom. Maama ateke Zoom. Ku Zoom olirako kyenkoko. N'abaana balabirawo ku Zoom. Merry Christmas kati. Eno batwali. Munga Zoom nga ndi bweru. Bamukusaaga ate. WhatsApp munyumiza okwo ku video. Awawa alina okulumwa. Era yaba yemanyi nti yalina olumwa kubanga talina ssente. Abantu balina entalo z'amaka bannange. Ezitulema n'okutaanya. Kale amawulire beekati ekikanga bakibuutikidde abatuuze b'e Kalangala oluvannyuma lw'okufuna amawulire ag'okufa kw'omugagga Mulowooza James nabadde waliwo wagenda ku Brevard owa Mirembe awaddako bagiyita Mirembe tafudde ekikutuko banenga kibi Mulowooza and Brothers e Nalukolongo ye nannyini Sehabu Beach Sehabu eri wali e Kalangala ono afudde bagambye afudde ekirwadde kya COVID-19. Amawulire g'okufa kw'omugagga Mulowooza James gatandise okusaasaana ku mikutu egy'enjawulo era nga wetuukidde mu maka ge agasangibwa e Kalangala. Tusanze bali mu kiyongobero. Lion Lumaga omu ku bafamire y'omugenzi Mulowooza akasiza okufa kwe ng'enteekateeka n'okunoonya ekifo ekituufu awakumuziika agambye nti zigenda mu maaso. Enteekateeka bwe zinaaba ziwedde tujja kuzanjula buli muntu azimanye. Wajja agendo ziikwa ddiiro anaaziikwa na ssaawa mmeka byonna bigenda kujja naye nga kitalo nnyo kitalo ddala. Abali eri be balina okutuwa ekyokukola. Kigambwa nti Mulowooza abadde musaale nnyo mu kukubiriza abantu okuwala ekirwadde kya COVID-19 era nga abatuuze b'e Kalangala beewunyiza nnyo okuba nti ate kye kimututte. Kubanga mu engeri gy'abadde atukubirizamu tubadde tulowooza nti ayinza obuvuunuka. Bongeddeko nti abadde atumbula nnyo ebyobulamuzi mu Kalangala ng'okufa kwe kugenda kubakosa nnyo. Badde ow'omugaso ennyo mu mbeera yonna naddala muno mu Kalangala. Kitalo nnyo katusaba Mukama Katonda bambi amusaasire ebyo byonna ebyamusobako. Mulowooza yabadde nannyini kampuni ya Mulowooza and Brothers Engineering and Construction Limited esangibwa e Nalukolongo nga yaweebwako omukisa gw'okuddukanya emmeri ya MV Kalangala esaabaza abantu okuva Entebbe okudda e Kalangala era nga ye nannyini kifo ekisanyukirwamu ekya Sese Habitat Resort Beach Sehabu e Kalangala. Abantu abakolera okumpi ne kampuni ya Mulowooza and Brothers e Nalukolongo nabo amawulire g'okufa kwe gabakubye enkikwe. Kibi era tulumiddwa nnyo. Badde muntu mulamu ngana bwakusanga imirira nabuuza kyabaye kikinti amuze tulina mirimu yingire munda yatwetera ne security tukuuma kati. Mulowooza afudde ekirwadde kya COVID-19 mu ddwaliro Mulago ng'afiiridde ku myaka 62. Kajibitwa Hika Kironde ne Yudaya Namyalo byakusakidde gule ino ku Lwabukedde TV. Banaye kitalo nnyo bannange guno omwaka tugwegendereze 2020 bannange weefudde ki wiiki emu eno ebulayo 2020 afuuse 2020 kitalo kya Mulowooza kitalo nnyo bannange. Tugenze kugulira eddala yo Uganda esabukuludde ekika ky'ennyonyi ekipya ekituuza abasaabaze 258 nga kino kyakuyamba ku bantu abatambula engendo empanvu. Ennyonyi eno ate yo yavugiddwa okuva ebifalansa okutuusibwa ku kisaawe Entebbe. Katugendeyo. Ekika ky'ennyonyi esabuukuluddwa kiyitibwa Airbus ebisatu kasaze 8 ng'emikolo gy'okukisabuukulwa gibadde ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe nga gyetebyeko President Museveni ne Minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Jentikata Museveni era mukyala we. Ennyonyi neetonnya ku kisaawe ku ssaawa 4 n'ekitundu ez'okumakya ng'evugidde obutereevu okuva mu kibuga Toulouse Bufalansa ng'etuuse kusimbwa ku kisaawe ky'ennyonyi ekikulu ekya Entebbe International Airport okutikkula abasaabaze abagibaddeko okubala ne Minisita w'ebyentambula n'enguudo Gen. Edward Katumba Wamala. President Museveni nga tannaggulawo nnyonyi batuuse kugiyira amazzi akabonero akajaniriza.
President Museveni yeebazizza abaliko kye bakoze okuzaawo kampuni ya Uganda Airlines era ng'alabudde abakozi ba kampuni eno obutanyigira mu bikolwa eby'obuli bw'enguzi. I congratulate Ugandans for having their own airline and the staff, and I ask you to fight corruption. Don't allow corruption in the new airline. I don't want to hear a smell of corruption. Ategeeza nti ennyonyi eno egenda kuyamba ku basuubuzi abatambula engendo empanvu okuwanika bendera ya Uganda. New airline will not only help us with the convenience for our own travelers, the diaspora. You have got a lot of diaspora. They are really being inconvenienced. Then we have our own travelers. Then we have the tourists. We don't have to stop here, stop there, they will come direct. Asabye bannayuganda okweza ennyonyi eno. Jeno Katumba Wamala yeebazizza President Museveni okuzaawo entambula eno n'ategeeza nti eno y'ennyonyi ennene esoose mu ggwanga lyattu nga yakugenda mu mawanga okuli China, Buyindi n'ebibuga okuli London ne Dubai. The NRM government has heavily invested in infrastructure. Thank you, sir, for this, because this is your vision and this is your direction. And this is to spur growth of the aviation industry in Uganda, and that is seen by what is being delivered today. Akulira emirimu Uganda Airlines Conwell Muleya ategeeza tisiba kulega basaabaze bisale. Well, the passengers can expect the same as we promised in our business plan, which is the best service in terms of the products that we offer. Ennyonyi yakutandika okukola mu mwezi gwa January omwaka ogujja era nga n'endala esuubira okutuuka mu ggwanga nga mu kiseera kino Uganda erina ennyonyi 5 ng'emu ya Airbus ng'endala za Bombardier. So we paid for the other ones, the CGR or something. We also paid for this one. This one. There's another one coming. Rebecca Chobutungi ne Simon Semazi bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Awo siwabi. Tunatambula bwe tutyo. Naye kale ka president era akyogeddeko temuli ennyonyi eyo kugira oba okitegedde. Muntu asobola ogira n'agimalawo. N'agimalawo n'alya yingini n'agamba omupiira gwayabise. N'alya omusala gw'abakolamu. Kati agenda okumaliza ng'omupiira gukka gwaddaabiriza gwe gugula ennyonyi endala. Gugulamu Bombardier. Kati temuli ennyonyi. Abali awo temuli ennyonyi. Era nadde ngamba oba tufune kampuni ate egiddukanye nga bali balala okugiddukanya okwo yebeerewo nga waliwo abagiddukanya balala naye bajja ggirya. Anti ekyo nakyo kikyamu kati tusooke tugezese. Osanga mbamu abawulidde. Ale president oba oyogera ku bya corruption ngamba nti anaagikwatako n'agirya. Byonna n'ebibye n'abazzukulu be n'abaolulyo lwe bonna nabo tujja batunda. Omuntu ajja okutya naye gamba nti mujja kugibba nkimanyi naye bajja ggirya n'emipiira bagirye ogisange ekatwe nga basalamu ngatto. Kale katugende ku kirala. Ne mugeza. Abatyabo. President Yoweri Kaguta Museveni ye ate yanonyeza akalulu mu bitundu by'empigi yatemye evunike ery'okuzimba oluguudo lwa Ntebe Busega Highway eyambalidde aba NRM ate abagayavu abatagala kukola. Nga President Yoweri Kaguta Tiwabula Museveni tanatuuka mpinja bamunonyeza akalulu mu kitundu ekyo nga bakulembeddwa mu Haji Khalifa Lwanga basoose kuyisa bivulu n'okunga abawagizi b'NRM okwaniriza President Musanyu. Bakubye engoma n'okusaawa emmotoka ezikunga abantu nga Lwanga akakasizza nga President Museveni bwe yamaze dda okuwangula akalulu mu Buganda. Eno gy'olina ttiimu Sara ekola okuwenja nju ku nju muntu ku muntu eyitibwa ttiimu Kabiriiti. Libadde eri busa Pulezidenti Wawula n'atuuka ng'atandikidde mu kutima vvuunike ery'okuzimba oluguudo lwa Busega Mpigi Highway olugenda okuva ku Garden City mu Kampala. Akulira ekitongole kya Honorable Kajina ategeeza nti oluguudo luno lwakuyambako okukendeeza akalipagano k'ebidduka nga lwakwementa obuwumbi 505. Lulina lanes 4 ate lugenda kubeera lwa ssente ng'olwa Entebbe bwe tugenda okutandika okukolekitinga ssente. Luno oluguudo lwe tukola kitundu ku nguudo ennene ze tugenda okukola mu Kampala nga
ziva mu Kampala zifuluma e Kampala. Pulezidenti oluvannyuma lw'evvuunike agenze butereevu okusaba kya poliisi y'empigi gyayogeredde n'abakulembeze b'NRM mu bitundu okuli Empigi Gomba ne Butambala ng'omulabizi wa Central Buganda Michael Lubowa asabidde pulezidenti Bwabula akalulu n'alagula nti bwakuwangulira waggulu. Mukama 2-21 omutwongerera akalulu akawangule. Abakulembeze mu Buganda baloopedde pulezidenti abulodde olwawula gavumenti ye abakolako effujo ne batuuka n'okwanula engoye z'abannakibiina ku waya ne bazisalasala. Ng'abantu b'e Buwama abasinga obungi batya n'okwambala t-shirt eya yero lwa nsonga bajja bakolako obulabe. Kwegamba embeera eyo ey'okutiisibwatiisibwa abamu neweeza ngoye zo noziteeka ku waya ng'oli wa NRM ogenda okujja nga bazitutte bakiri bazisazeesaze. Bakutiisatiisa funa bwino bw'ofuna bwino otegeeza RDC na bwino oba kukubidde essimu oba na bwino n'obujulizi ogenda kulaba tagenda kuddamu kukikola. Pulezidenti abaatulidde nti ab'oludda olwawula gavumenti si b'amaanyi wabula aba NRM bennyini be beefudde bakasiru ne balemwa okubuulira abantu gavumenti ya NRM byekoze. NRM temwogera temutuukirira abantu nabali abaana abo temubatuukirira bulungi yensonga bali eyo bagezako okubakozesa naye bagezi kubanga ababadde baagala kubakozesa bajeemi ne bavaayo ne badde eno nze nkolagana nabo. Pulezidenti ababuulidde ensonga lwaki mu ssemateeka wa 1995 baakendeeza obuyinza bw'abannannyini ttaka bwe yassaawo obusuulu obwesalira obulina okusolozebwa ku b'ebibanja. Abamu baali baagala kukomyawo ebyedda mbu nannyini ttaka yaba agereka obusuulu obutaliko ekikomo netugaana nedda tetugenda kukkiriza obusuulu bulina okubako ekikomo. Ebyobulamu tuyina amateneti mu buli gombolola ey'omulembe nina amagombolola 4 naye gonna gali mateneti ez'omulembe. Olunaku olw'enkya Pulezidenti Museveni wakusinkana abavubuka mu Greater Mpigi mu maka g'ekisozi n'oluvannyuma agenda kuyiga ab'e Masaka. Robina Nantale yakusakira eggulu lino ku Rabukedde TV. Kale byebyo ebiri eyo naye pulezidenti abantu agenda abavubuka abamu mpola mpola babuukire ddala. Ate pulezidenti babuukire ddala n'amaanyi kubanga bakulimba nnyo. Bakulimba tebakuyeze kimala baba bakayanira ssente baba mu binu abadda mu mpaana nakwesimbika kutereeza akati ekyo ekyobusaati mbu bakasanga kuwaya ne bakasalasala ekyo bakulimbidde ddala. Bakulimbe teri muntu ajja kusala ssaati eri kuwaya baba balimba de ssaati tezajja wali waya yanoonye essaati ng'azinoonyeze nti n'essaati ezo tezajja tezaatuuka oba mwazigula eyazigula yaleeta za 2016 eziri enkadde ezafika. Kale tugende mawulire gaffe ag'ebweru tuvuddeyo nkuba etonnya eno nyongera okutegeeza nti etonyedde ddala wano ku bitaala wano Rugogo bw'obanga emmotoka yo nyimpi teyita wajjudde amazzi kati osobola okupulaninga w'oyita. Mawulire gaffe ebweru eggwanga nabwe tulimu. Okay, tugende mugesa peka tusooke tugende ate mu America agava mu America ye yaliko president wa America Barack Obama ate awadde Jennifer Lopez ne bawe Alex Rodriguez ekirabo ekya Christmas. Abawadde katabo ke. Obama omumanyi ku ssente looza asuka waawo. Awadde katabo ke akatabo kakayita munaye Promised Land Lopez omweki kyogereko kumbe buli kimu bakirina era basanyuse era bapostinze ku Twitter bamwebaza webale nnyo webali ddala kati banti bali mu Christmas mood abantu bafeeyo bo atijjukira ne lockdown zibayisawo kati bamala nnyo obudde ku social media basobole okukilinga boredom. Ne Jennifer Lopez nayongezayo embaga ye olw'embeera za COVID nagamba egirerinda kubanga emabega kaawo like a year ago omwami oyo yamusaba amuwase Alex Rodriguez yamusaba amuwase mu bufumbo obutukuvu nagamba accept nedda nti ebya COVID